Lusiike mu mpaka eza Pokino Cup zino wazibale ziteekeddwa ku kisaawe ky'Embiriizi mu ggombolola eya Mutuba 7. Empaka zino zigenze okumekerezebwa nga ttiimu 3 okuli eggombola eya Mutuba 7 Lwengo, Mutuba 12 Kingo ne Mutuba 13 Kiseka ze ziyiseemu okugenda ku mutendera oguddako. Mande Kabalega, omwami wa Kabaka ow'eggombola Mutuba 7 yabadde omugenyi omukulu ku mipiira gino. Ebitone by'abavubuka okuva mu miruka gyange 8 bikulembera eggombole bonna beetabye mu mpaka zino ez'emipiira. Kisokera ddala ebitone bibadde bingi nga byazibikibwa ng'abaana tebalina mukisa ngeri ki gye bayinza kutya ebitone byabwe, naye gino emipiira gigenda yambako n'abo abaana ne batalina chansi okubeera nga basobola okutunula talanta zaabwe. Kiza Akimusawula abadde ssentebe w'olukiiko olutegese olw'empaka zino yeebaziza Ssaabasajja Kabaka olw'okulengera wala n'asembeza emipiira wansi ku ggombola. Anaakola n'amaanyi mangi nnyo ajja kusobola okutumbula ekitone kye agende asambireko eggwanga ekitaaliwo emyaka egiwedde ffenna twali tusamba omupiira naye nga onoonya wokonekitingira ku ttiimu nga KCCA tosobola, onoonya wokonekitingira ku ttiimu nga Vira tosobola, naye guno omukisa gweyolese guli open, buli mwana ayagala n'omuzadde ayagala omwana we agukozese bulungi nnyo. Naffe abava mu ggombolola lino ddene bwe kitwolesa emizannyo talenti ze tulina muno, so si oba oli awo tusobola n'okugenda mu ttiimu endala ez'amaanyi. Abaana abamu bazannya obulungi olwaleero mubalabye, so navuddeyo okuteekamu kino twongeze okutambuza omuzannyo mu maaso. Empaka z'eggombola zaatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone ssaako n'okufuna abazannyi abanaazannyira mu mpaka ez'ebika Baganda n'empaka ez'amasaza aga Buganda. Nga tugenzeeko mu muzannyo ogw'ebikonde